naye mukimanyi bulungi nnyo tulina amazaalibwa ga Ssaabasajja nga 13 naye kati ng'ezimu ku nteekateeka z'amazaalibwa Ssaabasajja yasiimye ab'ewiiki y'ebyobulamu. Olunaku lwa leero nga 7 tutandise wano kumpi ne JSRC ku kibangirizi kyalingamu ebizimbe by'abaministers mu budde buli n'okujjanjaba endwadde zonna buli muntu yenna nga bw'abazzeemu okomola abaami okulaba nti tukebera kokolowa n'abaana okukebera kawuka ka siriimu okukebera sukaali okukebera pressure naye ate n'okusingira ddala okusomesa abantu. Twagala okusomesa abantu bamanyi ki ekireeta endwadde era bamanyi ki ekyokukola obutafuna ndwadde. Ssaabasajja yasiimye okujjanja kuno kwa wiiki ennamba kwa bwereere. Ate tulina abasawo bangi baatuwadde eddagala lingi nnyo, Ssaabasajja yatugulidde eddagala lingi nnyo. Kati abantu mujje tubajjanjabe obulwadde bwonna ekiyinza okwetaagisa oba nga kisukkulumye nga bakyetaaga ba kulongoosa okukola kitukutwala ate mu ddwaliro eddala eddene eritulanye oba Mulago oba Nsambya oba Kibuli oba wano Lubaga Bannamirembe omunaakolebwako. Tufaayo nnyo nti abantu bakozi balina obudde butono n'ate bubanga muli balwadde oba munamwenkanya mujje ddakiika 3 ssaawa emu tuba tumaliriza ng'oddayo ku mirimu gyo. Kola abantu banna Kabaka waffe yasiimye batujjanjabira obwereere mujje tujjaganye tujjaguze amazaalibwa ge nga tufuna obujjanjabi obw'obwereere. Abasawo bonna we bali aba buli kika banange mujje temufa ndwadde nga Kabaka waffe atwagaliza tubeere balamu